gye mmanyi enkubira buli lunaku naye simanyi oba aliddamu okunkubira. Simanyi naye nsaba mumwasaasire nzire mumuwulize. Saba Katonda nyambe afadhali agambe ekigambo kimu ne bwe kiba kimu bwekitira kyonna kyagamba era kiba kisoboka Mungu kinkolere. Katonda kinkolere nzire munaku maama wange. Omulundi gulubampi omwana gwange agenze. Gakyali mazigamira nga nabiboobe mu kuziika maama wa Gravity Omutujju. Nera Gravity olumuwadde akazindaala okubeera ng'ayogera n'ebyokwogera musajja wattu bimubuuze. However, kyakutuusizaako ddala updates buli kimu nga kiri mu kubeera nga kigendera ddala mu maaso. N'omukungubazi omukulu naye bw'atyo yeesowoddeyo omukulembeze w'eggwanga erya Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'akungubagira maama wa Gravity Omutujju, n'agumya ne Gravity Omutujju olw'okufiirwako maama we, era bw'atyo n'amuwa amabugo ga miliyoni 10. Nera nga Minisita Kasolo yasobodde okubeera nga agatuusa Fort Portal President Yoweri Kaguta Museveni gy'atasobodde kubeera nga agenda. However, n'atuma omubaka. Kaseera k'amaanyi nnyo, kaseera ka nnaku nnyo, kaseera ka kukungubaga, kaseera ka maziga Gravity Omutujju kali mu kubeera nga ayitamu. However, nze wano ku SMX Media nagambye ngenda beera nga nkutuusaako updates na buli kimu nga bwe kiri mu kubeera nga kigenda maaso. Gwe ky'oba okola subscribing nga notification bell buli kimu ngenda beera nkikutuusa.